nsobola obeera awo sinaba kwekebeza nensisinkana Swazi. Bwe mmala omusisinkana oba oli awo engeri nti erinnya nange lyankima neryegatta n'erirye nenzija nenzaala ate omwana ne Swazi n'azaala olaba bewewasa nga ate kibi kati lwaki oba ogezaako kwawulayawula abantu kaakati gwe omukyala atasobola nakuzaala wadde eggyibwa eriti ogamba otya nti abo si baana ba kika ekyo oba obuyinza oba obujjawo era n'omukulu nende yennyini. Okay, kakati ekisooka nina onjogerako nani nze Natomo Stella. Oyogerako ne Naggawa Caroline. Nze oludda DNA lwenteekako lwenja okugenda nalwo ate nze omukazi omukulu okujja mu kamera sirina kyenjagaza ewa Kafeero nti oba alina ebyobugagga ebikyaliwo muna ebyenjagala okulwana nnyo nange ngabaneko. Ensi ngitambuddemu era nsobodde okukola mmanyi ssente we zimenya mmanyi buli kimu bwe kimenya. Nsobola okwekolera nze kati nnoonya kika. Basewo ne bannyabo mugamba mutya abali Kachumbali TV kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo basewo ne bannyabo ensonga zo kati bwetwogerera zirinnye enkandaggo kubanga nange kennyini abinsobedde. Mabegako nabadde ndi awo nga ndaba omukyalo ono ebintu ebitambula ku social media nti naye muwala wa Paulo Kafeero eŋŋamba ye kijja kitya lwaki ku musaayi teyajja mu ggwanga abaddemu yamuzaala ddi yamuzaala ate era ebintu biri bitya nengetinga interest ne munoonyaako era neŋŋamba abantu bange mulina omumanya mulabe n'amazima oba kituufu oba si kituufu ate tulabe n'engeri y'okumuyambamu kubanga mu bigambo bye waliwo we yeetaagisiriza obuyambi. Bassebo ne bannyabo tuwulirize bulungi nnyo emboozi eno nga bw'okimanyi eyaffe enkola yakushalingira munno muwulirize mwenna mulabe mwenna mwekubire ku masimu mugambe owaayi leero ate ono yaani leero ate kibadde kitya ate nga bwe mumbuulira naani gwe mwagala banoonyezeeko tusobole okubeera nti netutambulira ddala mu bulungi. Ogamba otya? Ndi bulungi taata. Oyagala? Oyagala. Kano kankateeke sayidi zaawana eno abantu bafune bulungi eddoboozi. Ogamba otya? Ndi bulungi bulungi si birungi. Si birungi. Amannya go? Amannya agange nze Caroline Naggawa. Caroline Naggawa. Ozaalibwa wa? Nze gye banzaalira Masaka. Masaka. Banzaalira Masaka kati maama wange n'avaayo n'adda Bushenyi ewaabwe. Ali Bushenyi. Tuyisizeemu emabega omanyi otya nti nno daddi wo ye Kafeero era kijja kiti? Nze maama wange yaŋŋamba nti taata wange ye Paulo Job Kafeero. Yaŋŋamba taata wange ye Paulo Job Kafeero era nga namulabako bwe nti n'agange. Wamulabako ng'okyali muto? Yajjanga eyo ku ssaza. Maama wange yali abeera ku ssaza awo Masaka. Yajjangawo bw'aba ayitawo oluusi ng'alina gy'alaga eyo n'ayitawo oba n'ajja n'atulaba ng'omuntu. Kiki ky'osinga omujjukirako akaseera we yajjiranga ewaka? Kyensinga omujjukirako nti taata yalina omukwano gw'abaana kuba taata yajjanga n'abaana bangi mu mmotoka nga naye bonna bamuyita ddadi. N'ayitawo n'ankima nange nampisaayisaamu awo ne tumala ne tudda ewaka ye n'addamu n'agenda naye nga yali tawasizza maama nti beewasizza. Yajjanga mulaba bulabi? Yali yampangisiza? Kati awo nange mba simanyi oba yamupangisiriza n'amuwa renti nange awo mba sibitegeera nali muto. Kyemmanyi nti oli yalinga taata ng'ajja era yatuwanga nga swayitawo eyo ng'ava mu bivulu n'olaba n'aweereza maama ssente ezezinze biki bwe batyo. So agenda okufa wali otegeera bulungi? Wali okyali muto? Taata wange waye yafa 2007 nga nazaalibwa 1998 mba ndi muto. Sibo ki? Naye oba otegeera?
mba ndi muto kuba ekinfula okubanga mba sibitegeera maama wange amala alemererwa addayo Bushenyi eyo kati jjukira waliwo ebyalo nga munnaye nga abantu oba obudde abantu tebabeeranga n'amasimu nga n'okuba ne radio ba TV nga tewali Bufunze yafa muzeeyo Bushenyi ye yali amaze okuddayo kuba tenzijjukira nti yajja ng'anoonya taata waliwo akaseera taata teyabuliraawo bw'abula maama nga anoonyereza eno waliwo omukwano gwa taata eyamulagirira n'amulagirira mu maka ge naye nga si gye bamuzaala wabula mu maka ge oba yalinayo mukyala nze kyesimanyi nange baŋŋamba tujja tutuuka nga maama wange abuuza nti Pawulo Kafeero gwe nnoonya kati mwalimu omukyala yatugoba bubi nnyo n'atugamba muveewo wano musomba abaana mubaleetera ani wano agenda obbalera Kafeero tabeera wano naffe ne tuddayo naye ng'okuddayo olwedde maama wange yali amaze okubeera ng'alemererwa nga wali e Masaka alemererwawo n'agenda direct Bushenyi ewaabwe mwagenda mwena ne maama wo era ne tugenda ffenna kuba yali andeese nzandeke yagende bwe byagaana kati ye n'addayo buzze ewaabwe kitegeeza gye wakulira Bushenyi okutandika otegeera ennyo omanyi otya nti no dadi yafa mu kaseera akagenda Bushenyi we yafiira nga muli Bushenyi mu kaseera k'okugenda Bushenyi yali 2 ndowooza 4 3 awo nze bwe baŋŋamba kati okutegeera nti yafa tebe twategeererawo kuba ne maama teyabitegeerawo osanga endowooza yandindeese n'enziika naye teyategeererawo yabitegeera buyise kati bwe yabitegeera buyise ng'ate talina wakutandikira omuntu gwe yalina edda namba tekuli olina okuddamu okunoonya emikwano gye yalinga nagyo yali tamutwalanga kwebukunja so ebintu by'omusaayi bino eno wabimanyi otya kubanga nandikubuuziza lwaki tewajja ku musaayi kati ebintu by'omusaayi bino nze nabimanyira ddala kuva ku luutu eyasooka kuba nakula nkimanyi nti Kafeero ye taata wange eyali omuyimbi nze nakula nga ne bwebeereyo Bushenyi nga maama wagamba taata we Kafeero ne gye yafumbirwa era yaŋŋamba taata wo si y'ono taata wo y'oli era n'oli yanfuna nga maama yamala dde okunsaala sindi nti oba yamusiba lubuto bikya yali yamala dde okunsaala kati nze okubitegeera okubiraba bino DNA biki biki nabitegerya ku gundi eyasooka nalinga mbiraba olwo nali DNA eyasooka olwo nali nkuzeemu nga nsobola otegeera nga n'akasimu nnina naye saaliwo nali bweru osange nandizze wali ogenze bweru Dubai omanyi nali ngenze Saudi kiki embeera ekiyakuleetera okutuuka ogende Saudi embeera ky'omanya yali si nnungi nti ogenda kati ka school fees wekamala okwekyanga ng'olaba teolina kyozzaako n'ogamba kangende mbeeko ndowooza byensobola kutetenkanya nkole wakoma mu kirasi nakoma mu yakusatu n'ogenda Saudi kati nga tunabagenda Saudi tewanoonya kuba taata bo obuuzebuuze Kafeero biki biki sirina we nali nsobola otandikira nga ku kibuga kuno sirina gwemanyiiko e Masaka tolina gw'omanyi naye nga maama wange yali yaŋŋaana ebyamawulire naye nga teyaŋŋaana byakwekebeza wabula yali yaŋŋaana ebyamawulire naye nawulidde nga ntendewaliddwa nga buli mwana avaayo mu kamera buli mwana ava naye nga bwe naaba sivuddeeyo mu kamera bali olwedde babagoba n'amajambiya kati nze ngenda tandikirawa okitegeera nga nange nina okujja so kati obeere Saudi okola okiwulira nti nno bano bakola DNA nze nasigalako nga ndaba nga oba ofunye ka wifi anti tubba bubbe oba obimanyi bw'ofuna ka wifi n'oddayo n'okeberako results zigenda okujja nga taata mbw alina abaana bana ne ŋŋamba bana zite zasookamu 2 3 2 gumu awo nali bweru kuba covid gye yansanga n'owulira nti balina abaana bana ne ŋŋamba bana bwe baba bana taata abaana be yatambulanga nabo mu mmotoka yajjanga basukka mu 10 bali mu 7 bonna bamuyita taata ogamba otya nti bali bana
nensooka nsirika neŋŋamba kansooke mmalirize ekyeyo nzireyo ate ndaba ekiddako neera nga ne bwe nadda nga tolina wakutandikira nga buli mwana avaayo akaaba nakugamba bangoba emaali bagitunda bakola batya. Saudi wavaayo mwaka ki? Saudi navaayo 2022 nga gwako. Aha. Kati obeerawo otandika okukola ebibyo? Mbeerawo ntandika okukola ebyange naye ng'era embeera enyiga. Neekunyiga n'ogamba kale singa oba taata abadde waali okitegeera ng'eri gy'oli si kikakyo oli bw'aba ng'alina kye yasobola okukolako yakikola ne taata ne maama gwandige nti oba kinaye tayina atunuulidde oli. Kati nga mu buli mbeera munenoonya kika kyange at least noonya baganda bange kale oba osanga emikisa gyesibiddeomu nga tomanyi kikakyo. DNA ey'okubiri etuuka ebaawo naye nga tennabaawo enkalu zaali nnyingi nnyo ne batuuka n'okuziikula dadiwo. Wabimanyako byakuyisa bitya? Nabirabangako katono kuba nayina essimu naye ng'essimu singa saabeera nayo evaayi nga si yange nga ndabira ku byamulala najja n'akulagako okubiraba nabiraba. Naye bwe nabiraba nze nali ndowooza nti oba tebiri serious. Engeri gye byajjamu byalinga ng'ebitali ki serious. Bimala bifuuka serious wabula naye sirina akasente kasobola kukola ki kuntuusa eno. Bw'ava e Saudi watuukira Bushenyi? Nze bwe nava e Saudi natuukira wa maama n'embeera eyo. Kati bino byonna okubaawo mbadde ngambira naye ng'oyinza ogamba tebijja beera ki serious nti bakebere biki naye nga sinnayo mbeerako nolaba vidiyo kamu oli akulaze naddamu n'agitwala bwe bityo. Kati bimala bifuuka serious awo bwe bamugirayo taata byonna ngambiraba naye nga saasobola kufuna sente zintuusa. Saasobola kuzifuna naye ndowooza omukisa gukyaliwo kuba kyemanyi sample ze bajja ku taata gye ziri mu ddwaliro. Nsobola okugenda ne bakola ki ne banzijjako omusaayi nange ne bammanya nti ndi mwana waani. Nanti zizaakomyewo waziwulira nga bali abaana bana. Tekisoboka. Ate gwesuubira oyinza obeera owokutaano. Tekisoboka. Tuli baana banzi nze kyemmanyi tuli baana baki bangi ekyo kyemmanyi. Nze wabula neewaddeyo kwekebeza oba zimpandula oba zinzikiriza nja kusigala ndi mwana wa kafuyo. Olunaku lwe baazisoma wabiraba? Saaliraba nabiraba buyise nga bwolaba nti obwo obuvidiyo buba butrendinga nabiraba obudde ndowooza wayise ennaku nga 2 wembirabira ngenda laba ate abaana abafaanana ennyo taata nga be bawuddemu ate bali mbu bali bana bokka. Kati ffe ne twebuuza ffe 2 mu bameka abo ani akuzaala? Sikaferosi abazaala balina bakitaabwe ng'ate twakula batugamba nti oyo taata yanzaala. Nze nakulaba ngamba taata oyo yanzaala era nze nzize wano bannaye sirina kyenjagala wadde bya taata mwabitunda byaggwawo sirina gwe ngenda kumenya. Bwe waba waliwo ekikyaliwo saagala wabula mulemwe kubeera nga mutuboola omusaayi ne mugwawula yawula tuleke twegatte era taata nga bwe ennyimba yaziyimba ndowooza baazirabanga. Naye nga waliwo omuntu omu just atusibye mu mbeera eyo yatuleetedde okubeera nga tubonaabona mpaka ku kino. Sijja mwogera kuba kati ndowooza yafuuka bisekererwa byennyini. Ani abasibyemu gwe gw'omanyi? Waliwo omuntu atusibye mu mbeera eno gye tulimu ey'okubonaabona kuba oba oliawo singa yaleka taata oba oliawo singa yaleka taata n'atukuŋŋaanya n'abeera ng'atulese wamu nti tuli awo singa bino byonna tewali. Omukyala eyagoba maama wammwe kubanga ng'ovudde ku kyokuba nti nze bangoba waliwo n'amawulire amalala agatambula nti oli yajjanga ng'akuŋŋaanya baana ng'abamugobesa. Ekyo nze nakyogera nze kyemmanyi nti twagenda ne batugoba wabula ate waliwo yagamba nti waliwo yali manejaawe
ono omusajja mukulukulu bw'ati n'agamba nti yakuŋŋaanyanga abaana oli n'abamugobesa ate n'awoza mbu bali baana bana teyazaala ye akakasizawo nti bali baana bana bokka anti Kafeero be yamulaga kirabika ng'ate n'abaana abo abana bagamba bali mu bamaama banjawulo ekitegeeza nga bwe yabazaala mu bamaama ab'enjawulo nti n'abala ne bali abalala yali asobola bazaala kuba buli gye yalaganga teyamalanga mugamba nze taata wange bwe yajjanga eyo e Masaka saalabangako mukyala n'omugwazze naye wabula nalabanga baana kati gwe otugamba otya nti baali baana bana bokka nga gwe tewatambulanga na taata waffe ng'abaamulinga ku lusegere bonna bagamba nti abaana bangi oyinza n'osanga kati nze simanyi wabula manager yagamba nti waliwo omwana ali e Masaka biki tavangayo biki simanyi oba yenza oba sinzi Kafeero we yajjiranga e Masaka alina omuntu gwe yajja naye mu mmotoka oba yajjanga yekka n'abaana oluusi yajjanga oluusi n'abamuvuga ng'ayinza okujja ne driver oba n'omulala omusajja mu mmotoka naye nga bw'oba oli muto tobifaako bw'oba oli muto ng'oggyeko okubeera nno mama wagamba nti nno oli mwana wa Kafeero gwe ki kyolaba ne weewulira n'ogamba naye ddala kituufu kirabika ndi mwana wa Kafeero taata amuloota nnyo omuloota taata ye muntu asobola okukuloosa nti kola kino bw'oba tokikoze najja nga ye ayagala kukola kiki kale w'oba oganye kankutwale kankole ntya bino ebiriwo gwe toli mu kubirabawo ebitambula naawe evaayo oyogere nga mbadde ensirise kati nange kwe kuvaayo nsobola okukola ki okwogera nga bwaŋŋamba yagambye evaayo oyogere naye nga amawulire ogatya tolina kyogenda kwogeramu oyinza omaliza nga okweza ensobi biki naye bambi nagumye era nnonya baganda bange baseera bonna oba baswazi oba baani taata nnende mukoowoola bannaye maama fulufiga maama fiina bulunoke nkulaba okyaza baganda bange ne taata nnende bannaye nsaba omuntu omu gwe nkoola asobola okuntuusa ku bantu abo bokka kyokka kyenjagala nange mbatuukirire kuba kati ndi ku kibuga sente zituuse okunzigwawo ezanzijja mu kyalo kati siraba kiddako kyokka ate nga ne bali abandeeta okunoonya sinabalaba bambi mbasaba mu nnyambe maama aliriddawo obudde buno maama ali Bushenyi ye ali mu mbeera ki kati ali mu embeera ye nga ye bw'alina okubeera bw'oyogera naye agamba ki talina kyaŋŋamba taata wange ye Kafeero era jjo nayogedde naye n'aŋŋamba nga bamaze okumulaga buno obuvidiyo obutambula ne mugamba maama mbadde sirina kyakukola kino kye nina okukola ki tewali kirala kyonna si tetugenda kulinda ebyo bino ebyamawulire biggwemu ate nze neetwala ebukunja nga n'abaliyo babagobayo wano we nina okwogera nti nange ndi wa kikya kyabwe baba baagala okunkebeza bankebeze naye nze nagumye oba omusaayi gujja nga ndi wa Pawulo Kafeero oba gujja siri wa Pawulo nze tuteekwa okubeera abaana ba Pawulo Kafeero twali bangi bwe nzijja nga negasse ku bataano sirina buzibu bwe gumpandula nga negatta ku baana abameka 20 nga tubeereyo nga tukola ekika ekyaffe naye ng'omaze okuzuula omusaayi dadiwo kayimba ki kosinga okujjukira akasinga okukunyumira mu nnyimba ennyingi ze yakuba obuyimba bwali bungi ate nga taata wange yayimbanga bulungi nnyo ennyimba ezibuulirira ennyimba ezirimu amakulu yayimbanga bulungi nnyo obuyimba bungi bwe mmanyi olina kosobola otuyimbiramuko layini bwe ziba bbiri bannange ate katonziza mu byakuyimba musajja owaaye mpa oluguuli nywe ndabe gwe abawooza kiki ngunywe engero eyo kati nze atali mmotoka oyagala nywe bannange nakuliramu omusaayi gweriwe bunyankole okayimbye otya oyeyogedde akayimba ka taatawo owaaye mpa oluguuli nywe ndabe gwe abawooza kiki agunywa engero eyo kati nze nnyo petroli nze atali mmotoka
oba mmotoka mwe bayiwa envuuli. Obuyimba buladina ndi bakooya ebirowoozo byantereeramu nawumulako bwonna. Yimbamu ku birowoozo. Ebirowoozo bireke binzika. Nze sirina na mugejjo gwe nnina ebirowoozo bikola ki? Binzika mukama wange. Bambi nsaba vidiyo eno etambule bagitambuze. Egenda tambula. Njagala etambule bulunoke mukwano koowoola. Oleeta bataata ku kiboozibozi siteera baani bambi bennoonya oba nange onankyaza ne bandaba okwo ne twefunira okwo oba ompa buwi namba zaabwe nze sikirinaako buzibu naye wenkoma okubeera mu kibuga sente zampweddeko sirina wadde n'ekikumi kati aha ngenda kuddamu kutambuza kikati bambi ayina abantu abo nsaba nnyamba abantuuseeko. Ekitegeeza toyina namba zaabwe bonna? Sirina gwe nnina namba yenze kyoba omanya nkoma kubalaba ne mbalaba nga boscrolling. Kati mu kibuga obeera waani? Mu kibuga mbeera wa sista wange. Oba tufuna omusajja? Ate omusajja era siri ajja kumala kumbuuza wamu ewaffe. Oleme okuddayo eri kuba n'esente zikuweddeko. Funa omusajja otandika obulamu okupya mu Kampala. At least nga sinafuna musajja mpozi mbadde nsaba. Bakati ebisajja biri mu komenti byagala namba. Njibiwe? Mbadde nsaba nze ku mulimu. Oyagala mulimu? Mulimu ki gwesobola okukola? Ebintu bye nayiga nga ndekeddeawo okusoma yali saaluuni. Ne bizinensi endala ey'okubiri gye neekakasa bino eby'engoye. Kutunda ngoye bwe bityo? Ebyo. Ze bizinensi ze nali nkozeeko bbiri nzeekakasa. Kati wendi saaluuni osobola okusiba enviiri? Byonna hair dressing buli kimu nkisobola. Byonna biyiga bulungi mbirinamu ne certificate yaabyo. Kitegeeza bassebo ne bannyabo alina saaluuni wenna ng'olina omulimu omwana wuuno asobola okukola ki? Ate oyinza obeera oliyo ng'oli musajja n'ogamba mwana alayika bulungi nnyo nze nje ngenda mutandikirawo bizinensi mutwale. Oli omusajja? Sirina. Oli single? Olina omwana? Bassebo ne bannyabo munaagamba ate empisi baagaliza abasajja. Wamma nga tanabaagaliza noonya kimu kika kyange kuba naawe ne bw'onojja ogenda kumbuzewa. Ekiko genda kifuna nende tugenda mufuna tukwanjuleyo. Kakati bino mirimu bikoze bitya? Omusajja ali eyo agenda kujja kufunira sente akusindikirawo bizinensi. Ate naawe alina omulimu tekiri garanti nno bagenda abasajja bagenda mu kitegeeza tuwa omulimu bitambulira ddala bulungi nnyo si bwe kiri? Noonya mulimu. Kati Saudi wajjayo ki? Saudi buli woyogera ku mboozi ye Saudi n'amaziga gantikamu. Saudi nakola kyo kituufu sente zange nazikola nenzijjayo naye nazimbamu akayumba tekaggwanga. Sente ziwagi Saudi wazimbamu akayumba tekaggwanga. Kasettaka walisa kiwali nga waligula wekakomye omuntu bw'onaafuna omulimu kajja tandikirawo kagende mu maaso. Wali okola biki? Wali oli mu kiyumba? Nali mu kiyumba. Bagamba ekiyumba kye Saudi kimenya byali bitya ggwe? Ekiyumba nagenda mu kiyumba olaba nti contract nagimala naye saagimalira wa boosi gwe nasayininga naye nagimalira bweru. Kati munnaye ŋŋenda ntuuka. Bwe ntuuka nali nnongoosa nga ngwa ku mundu munju. Bwe njigwako kati bali abantu baali bakambwe. Bwe njigwako nga ŋŋambe n'emundu si yakunzita tebagenda kunkuba essasi lumu. Munnaye nga nsirika nga mbeerawo awo ennaku nga bbiri nga tumala tugenda gye bazaala omukyala. Bwe tugenda gye bazaala omukyala ate eyoyo byali bikambwe nnyo. Ng'oli taata w'oli maama wa boosi wange taata w'oyo wa boosi wange oyo omukyala oba yalinga mulalu oba yali anywa ku mwenge gyeguli eyo simanyi ng'ayinza okujja n'akwata biwala bye n'abikuba. Ng'ate bakazi bakulu? Ng'ate bakazi bakulu. Be boosi bo? N'abakuba
kati wakubidde bali gwolowooza ate gwe omukozi kadaama naawe nga kuba tonagenda laba kisusse eno okolera ku mmundu bw'ogira bwoti bannaye mpita mu kino sijja kusobola nga bagijjayo natoloka butolosi neŋŋenda otoloka mu y'omwalabu natoloka neŋŋenda nentandikirayo obulamu obupya nenfuna bamaama biyumba abo bakutwala wookolako omwezi gumu bwodda bw'okola otya emyaka 2 n'ekitundu wejjaggwako nali ngenda ewezi 3 nenkomawo kyova olabanga ekyali kyantwala saasobola kimaliriza naye nga yeyo embeera gye nayitamu tosobola kuddayo Saudi oba egundi mubweru eyo bwalabu okudda nsobola kuddayo naye nga sidda mu kiyumba ekiyumba tekisobola bye nalaba nabiraba abaliyo bakugamba abamu bakugamba naazanira mbo pusi biki nze bye nalabako nabyerabira olinayo kyaliyo nga anaaza ku bintu ebyo oba owulira buwulizi abantu bayita mu bintu abaana abali eyo bayita mu bintu mwanyinaawo Nagawa wamulabako Nagawa Elizabeth ndowooza neŋŋendayo mwekuba nti sisobola kwekuba naye yagamba brother wa Kalambo tebakajje mu kimugundi nabiraba naye katayagala bakajje bakatwale ndi si waabo wali oli omukazi abakozesa ensobi abakazi okimanyi bulijjo baba baze kukyala omukyala kiggwayo nti yazze kukyala asobola okukyaluka n'agenda newajja omukyala omulala era naye n'akyala n'amala n'agenda badde sikamanyi abakyala mu maka babeera bazze kukyala bukyazi bagenda babeera bazze kukyala bukyazi ne bamaa ne bagenda newajja omulala naye n'akyala yeye taata engeri abakyala bakyalanga bukyazi bangi so okumugamba brother wo nti ajje wa Kalambo tekyali kituufu n'akamu bane waliwo ali emabega w'ebyo byonna naye bw'aba yeekuba mu mutima wadde taata yafa tamuzaalidde naye mbadde nsaba abeeremu n'omutima ogw'ekizadde amanye nti bano abaana b'enjawulayawula kati olaba nsobola obeera awo sinaba kwekebeza nensisinkana Swazi bwe mmala omusisinkana oba oli awo engeri nti erinnya nange lyankima neryegatta n'erirye nenzija nenzaala ate omwana ne Swazi n'azaala olaba bebewasanga ate kibi kati lwaki oba ogezaako kwawulayawula abantu so kati bano abaana abana omuli Swazi Philip Gundi Nagawa Simon ne Dube obagamba bubaka ki obugambo bwe mbagamba basigale nga beeyisanga baana kuba oli agezaako okubalaga ekkuba ekyamu batwegaane batuboole bakole batya oli taata lwafa enkolegana ye noono lweggwawo wabula ayina kiye kyaggusa kyayagala okuyisaawo alina kyaggusa bw'anaamala okukigusa gw'olowooza ffe abaana basiteera ba Elizabeth baani ajja kubatulisa ati kuba nakugaye kati yamaze dde okutwawulayawula tomanyi nti oba kati Swazi muganda wo tomanyi naawe tokimanyi naye nga oli baluganda tuli mu Kampala muno oba tuliwa ojja zaala omwana nange muzaale abo abaana bakeera enkya beesinkane beesange kumbe bali mu musaayi ogwo mwe bazannyira naye nga lwaki oba ogezaako okwawukanya ekika ky'omuntu bw'otyo naye nga n'obujulizi bw'owanga n'omusajja oyo tewamuzaalira mwana anti Kafeero mbu yali teyatuuka eseera nebeera nafuna low sperm count nga tazaala okusinziira ku bigambo bye kati baana abalala yabazaala ati
omwenge yaguyiga ku myaka emeka aleka yali akyalina amaanyi anti kati omwenge kati kamubuze ng'omuntu omwenge yaguyigira ku myaka emeka awo simanyi awo yali alina amaanyi agazaala bana kyogamba waliwo n'omusajja lwakuba simwerabidde erinnya ono taata wange ono kojja oba anko ono mugerwa ono omuzeyizeyi bw'ati omutotono omweru ono abadde yakava nti yali maneja wa taata oyo sozi kaakati oyo ebyayogerako bikyamu simanyi kwono n'oli omukyala ani yasinganga okubeera taata ku lusegere omwami kuba yali maneja we ng'era bwe balambula abaana baabwe ntwalaako mperekeraako bane waliwo tuli bakazi okeera ku makya n'osanga omusajja omufumbo teri musajja mufumbo agenda okugamba nti nawasako omukyala n'agenda oba ninayo abaana bameka asooka kwewoomereza mpaka waakufunamu kyakwagalamu n'alyoka akulaga ensi bwefaanana ebiseera ebisinga asooka kufunamu mwana naye nga taata wange yakaabanga ng'oyo omukyala aganye okumuzaaji n'akaaba byonna nayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa n'oyo omukazi neera ekisinza okunnuma nti ne gye yalaga era asigala agikola ki agimusangisaayo ennaku y'okunyigirizibwa eyo kuba osanga tebyali bwe bityo baali badde tebamuziikuula ekyasinga okuluma kumuziikula ekyasinga okuluma kumuziikula ate ne batakola biina kukolebwa era ne basigala nga bakyatuboola kati babeera baziikula waaki okumuziikula nsonyiwemu okumuziikula baali banoonya bukakafu kati obukakafu baafuna buliwo babuzuula nga kati ffe taata waffe anaatuzaala taata waffe ani atuzaala muddeyo mutuuze bamaama bammwe bababuulire bataata bammwe abatuuze bw'abanga muganda wa nnenda akugamba bano abaana bawano n'abantu be yatambulanga nabo ku lusegere ne bagamba nti twagendanga mu baana abo kaakati gwe omukyala ataasobola na kuzaala wadde eggi bwe eriti ogamba otya nti abo si baana ba kika ekyo oba obuyinza oba obujjawo simanyi wabula ffe nze kati nze wendi nze ndigumite oliki ndigumite noonya taata nendi noonya basiteera era wembafunira nze ebyange bijja kuba biwedde ng'amanyi ti kati kino kyekika kyange benina okudiiringa nabo era ffe tukimanyi nti taata yatuzaala bannaye singa banaye taata tawumula aveeyo alwanire ddala abantu abo balabike nga baswala simanyi nakumanya kyetugenda okukola basebo ne banyabo ensonga zeezo muziwulira ngezaako wano okubira ku siteera era ike essimu teriiko siteera essimu story ali ku another line siteera va ku another line siteera ali ku another line okubireko ku nnendo oyogereko naye nze sirina buzibu nende musajja wa Kabaka omwana anoonya kikaaki agamba maama we yamugamba Kafeero yamuzaala kanjogereko wano nennende omukulu ogamba otya ssebo oli Kachumbali TV era ensi yonna ekuwulira njogera n'omukulu nende yennyini okay kakati ekisooka nina omuwala gwe nalabye ku mutimbagano ng'avaayo agamba Kafeero yamuzaala simanyi oba wamulabyeko wamuyita Kalo agamba maama we yali w'e Masaka naye ne basenguka ne badda e Kaseese Bushenyi era bwe nakoze okunoonyereza ne mufuna era ndi naye wano mu interview
naye aŋŋamba ayagala kusisinkana akunnyonnyolemu oli lwedde omusisinkana era muwe ennamba yo. nali nkimanyi mukulu wange yali azaala abaana bino ebyabaddeko awola mu baana jasi byanfuna oba bonna baana bange tebanjagala babeere wamu ettaka lyendiko tusobole okulimalayo bateremu ennyumba babeere nga bakuŋŋaanira wamu. Bwe twogera ku ettaka eryo walifunawa era walisasulako ki? Abantu bataaga okumanya era kyekibulayo. Ttaka liri Ngogwe eyo. Ngogwe. Ziri bugazi bwa kipimo ki? Wakati wange ebintu esanaabo kati ettaka tukyali mu nteeseganya. Mukyali mu nteeseganya. Bakuma miliyoni 3 liika ni mu nteeseganya tisi batwere ku miliyoni 25. Kale ngenda gimuwa nga tumaze wano ka interview ate akunoonyeeko. Basibu ne bannyabo oyo y'omukulu Nnende gwe mmanyi obulungi, muto w'omugenzi Paulo Kafeero agambye omugenzi yakimanyi nti yazaala abaana bangi, underline the word bangi, yazaala abaana bangi. Kaakati kitegeeza nga bwe mwabiraba yeewuunya okulaba nti nno ate bagamba bana ti buli ajja yenna yakimanyi mukulu yazaala abaana bangi era amwaniriza. So ogenda kumumiitinga ate mwogere tabeera nnyo wala nnyo newe tuli naye ensonga zeezo. So kati mbeera ki gy'oyitamu? Embeera gye nyitamu kati mu kibuga akasente ke najja nako kaaweddewo ng'ate be najja okunoonya sinaba kubafuna. Awo eŋŋambira nti oba singa nfunayo akalimi oba oli awo ne ntandika okukola. Tegeeza toyagala bw'ofuna akalimu ero eri toyagala nakuddayo ebushenyi. Kati ekitayagala kunzisaayo kiikino nti ojja kuba waakaddayo ate wabeewo akunoonya nti jangu ng'ate tolina zikuleeta ekivaamu bagenda tandika kugamba nti oli muki oli muyaaye. Ate kati woba ofunye omusaayi gwera okuguleekawo okitegera odde wala nagwo awo gamba nti oba nandibadde ntetenkanyiza wano n'embeera wano. Abasibu ne bannyabo ndowooza ensonga muzitegedde bulungi nnyo. So kati senga omusaayi gujja ne guzuula nti toli wa Kafeero, nkimanyi nja kusigala nga ndi mwana wa Kafeero taata Nnende nga bw'agambye. Sigo gwagambye olabyeko aneegaana. Kati bali abagamba nti be yalina baana bana babijjawo be bamupimirangako bana buli musajja we yeegatta azaala, buli we yeegatta azaala. Kye batamanyi bamanyi ku bakazi bameka be yeebakako. Yayebakangako oyo omukyala ne bali bamaama baswazi. Tebalinga bakazi nga 3 bamaama babali abaana bali 2 n'abaana abalala omwomu nono bisekeero. Kati yaba waakuna yeebakanga ku bakyala bana ate ye bweru gye yatambuliranga. Ate ne walala gye yatambuliranga yali omukubi w'ebidongo. Alina n'omuzungu, omwana w'omuzungu. Kati oyo bulandi muganye naye. Kata singa wavaayo omwana nti muzungu kati. Kubeera yawasaako omukazi omuzungu. Singa bavaayo nga muzungu. Bayinza bate tugamba nti yali baana bana. But ensi yonna ekimanyi. Kitegeeza gwe byeni results wadde tebannakebera neggwe waziwakanyeza afuluma. Nze sirina kisobola kunkwata ku mukono kinziize nti siri mwana wa taata. Tekiriiyo nga byonna bye bazze batambuliramu n'okukola bya bulimba. Tosobola kunkakasa nti siri mwana wa taata. Tewali. Oba zijja nga ndi
oba zijjanga siri ne bagenda musayi guledde oli shikoko shwa oli mwana wa Kafeero nzo omusaayo gwange weeguli kati ne bw'oyagala njagala kimu kujja nga ndi mwana wa Kafeero wegujja nga siri nsigala ndi mwana wa Kafeero tebalina kye batugamba kubeera tetulina kye twagala ebyobugagga byonna baabitunda dda ne basiriwaza abaana baswazi ne batundayo ebyobugagga bya taata ne batabawa ssente omwana n'omukwata n'omuwaako bumiliyoni 2-3 ng'eri watunze buwumbi kati awo saawa zino omusaayi bali bagubulankanya kuba n'abaana bano abaana tebali mu mbeera nnungi gye wandigambye nti baatunda ebyobugagga byo byonna ebyogerwa ani gw'olaba ng'ali mu mbeera ennungi esasamaza nti yatunda ebyobugagga waliwo abantu ababali emabega kiringa yinza okukuleetera bulooka okugamba nti munnaye essimu tugitunde ate ne mmala nze kennyini ne ngikolako obwa bulooka ne nkuleetera agigula ekitegeeza agigula nsobola okwogera naye eno n'akuseera ate nga tulina n'okugabana kituufu bw'olina abaana bolaba balina ssente ezo eziwakanya omusaayi ne bagugulirira oba nti bali bulungi nnyo kitegeeza waliwo abali emabega kati baba bagamba nti kalenda yali ya taata bw'eba yali ya taata ngolooza evaamu ssente meka ebyo tetujja bigendamu nnyo kwali tulina bukakafu bwabyo kati nze just obireka nkubuuzaayo bubuuzi nti kalenda yokka eyogerwako nagiyita kalenda yokka evaamu ssente meka okimanyi nti saawa zino ne mugitunda nga muli baana bana obulamu muba bumumaze temuddamu kubonaabona anti si yakitammwe kati nze just nkujjira ebyogerwa bigamba nti yali ya taata yali ya kitaffe singa twegatta nga bwe tuli abaana bambi abo abaana ate baswazi babawaayiriza wabula waliwo ababateekamu omutima omubi waliwo abateekamu omutima omubi kye bagenda okutuuka ekiseera bejjuse nga bamaze okubeera nga beeyawukanyiza mu baganda baabwe abalala kuba kati omuntu ekizimbe wano mu Kampala bakikuwa nti kiikyo kitunde n'abaana bana bambi mwabo abaana abana bwe mugabana obulamu buba buwedde temuddamu kubonaabona gwani gw'olaba ali obulungi ali bulungi so kati bana 21 Bob obawa bubaka ki 21 nze benyinza okwegattako era baganda bange mbaagala nnyo era bennoonya naye mulimu abamu abatafaana Kafeero naawe kati nze mufaanana nange wayinza ovaayo omuntu n'agamba si mufaanana simanyi oba bagamba mu owayifuna akafo akaseneekerebwa akataleekaana oli Kachumbali TV ensi ekuwulira ne Kachumbali TV ensi yonna ekuwulira tebagulira simu luli nalaba bakusondera ssente basondera ssente zaali za bizinesi mukama wange tezaali za simu kati tolina simu sirina simu akasimu kenina katono esimu enene yakyankalanye naye ng'ogirina ngirina naye yakyankalanye kati oyagala bagikanikire bakuwe ssente zikanika oba bagulire endala Kachumbali yenyini agenda kungulira endala nze sina ssente envaako nze ogwange kwogera abantu bamanye babeera bakusobodde bakugulire essimu ndi kumpewo oli kumpewo abantu bakuwulira naawe nze byange obimanyi oli kumpewo okukubye ndi mu kamera nina wano sisita wammwe tebamukebera musaayi agamba yavudde Bushenyi Bushenyi ebyomusaayi byonna byaliwo awo Bushenyi ebyomusaayi byaliwo ng'ali luddawo wuno yogera naye halo giteeke wane asiibye otya nnyabo bulungi nnyabo wasiibye otya sisita Kifeero wanje wasiibye otya eyo nnyabo bulungi nnyabo njogerako naani nze Natongo Stella oyogerako ne Naggawa Caroline Nagawani Caroline kati nnyabo buzibu ki
obuzibu bwendiko munaye mbanoonya mbakubira omulanga n'akaweza interview eno yakusatu nga mbanoonya tubeera mu mawulire tunoonyeza mu mawulire kati gwe ebyomusayi byaliwo ng'oli luddawo ebyomusayi we byaliwo nze saayina transport kujja nagenda kumufuna nga biwedde ate ebyasookera ddala luli nali siriiyo eno naye nga taata wange nze yanzaalira eyo Masaka gye yasanga akuzaalira Masaka kati gwe taata wakulabako namulabako olina emyaka emeka 27 nze wabula sibimanyi nnyo gamba Kacumbaali akubire Ssenga Nantongo togeddeko nkubidde Nnende n'agamba agenda mukwasaganya naye nga mensi era mbadde njagala emanye ku sayidi yo oli mu mbeera ki kati obulamu bugamba ki nze kati Kacumbaali olaba obulamu ndi awo bwente sawa zino ndi mulwadde ngera musujja kunnuma n'akava ne mu ddwaliro ng'olabye olina nnyo obuzibu mu kyalo gyendi oli mu kyalo gyendi mu kyalo mukama wange ate mu kyalo baggobayo kituufu mu kyalo bangoba kwate bulungi sente ze bansondera luli ku gundi basondera miliyoni 3 yo tugyenfembyeyo kati nensalawo ti engeri gyenjagala ova wali we bangoba nengulamu akapoloti kati tonya sente zakuzimbamu kubanga ekituufu sisobola mizigo emiliyoni 3 ze bakuwa wagulamu akapoloti nagulamu akapoloti newaffe obupoloti bulabika era kati noonya sente kuzimbamu newe nazimbamu kaluumu kamu nziraomwo ate sente ziri ze basonda ze bagamba Nnende zayagala obbaguliramu ettaka eddene lwaki tolinze eryo lyawamu eryo lyawamu liba lyawamu naawe kati era ekyo okiraba nti kiba kya famire kyawamu kati nange nali saziwewo akange kimpine nga maakanso kanze ngula akange okay kale Stella ngenda kuddamu kubire nga maliriza interview naye nkoze bubi okunkubira ng'oli mu Stella ensi ekwagala era owulya ku ddoboozi badde balingamba eddoboozi lya Stella nga tulidde oddirabako kale sebo kale Stella nkutadde kale beera bulungi kale naye bya bulungi basebo ne banyaba ensonga zeezo ndowooza muzitegedde bulungi nnyo so kakati ng'ogyeko okubeera nti nno kuba kati famire yoyo ogifunye ngenda kuwa enamba ya Stella kuwa n'enamba ya Nnende senga naawe omusaayi tegudda nga oli wakafeero tolowooza nti nno kuba abakyala balimba mulimba newebaka n'omusajja mu wiiki 2 newebaka n'abasajja 2 sina mu wiiki mu lunaku lumu newebaka n'abasajja 2 oba 3 tulowooza nti nno ddala kituufu bano abaana bayizogera nga si bakafeero naawe kuba naawe tugujja kudda nga toli wakafeero okusinziira ku byendaba oyinza okudda nga nawe toli wakafeero ne bagamba naawe senga gudda nga toli wakafeero tulowooza nno abaana 24 bandibwiza bama bawe mpola mpola naawe nga tonna bagenda ku ddene nosooka ne wekennenya nnyo ne maama wo n'akubuulira ekituufu taata Nnende wayogeddeko naye yakugambye ati byayogedde ensi ebiwulidde kati nze ngendera ku kigambo ki kubanga era oludda lwaliko DNA yabawandula gw'olabako abeegaana nga muganda wa taata ng'owekika naye n'agamba nti si baffe lwaki yakkiriza nze oludda DNA lwenteekako lwenja okugenda nalwo ate nze omukazi omukulu okujja mu kamera sirina kyenjagaza ewakafeero nti oba alina ebyobugagga ebikyaliwo muna ebyenjagala okulwana nnyo nange ngabaneko ensi ngitambuddemu era nsobodde okukola mmanyi sente we zimenya mmanyi buli kimu bwe kimenya
osobola okwekolera nze kati nnoonya kika just omanye nti no musaayi gwo then gwe ebyokukola oba ofunye omulimu oba tofunye osobola okupambana obulamu bwo teweetaaga bya bugagga. Gino emyaka kati kyendaba gitegeera era gimanyi nti ewakafeero gyendaga teri kiriyo kati gwaha babadde bagabana nti ngenda kugabana ate bali babagoba nti nange neegatteyo sirina nze kintwalayo nze noonya banganda zange biki bakika kyange bennoonya. Basse mulimanya b'ensonga zeezo nammwe muziwulira ziringa muziraba nga bwe nziraba. So ebyo byonna nga biwedde bwe lwaki olowooza ati no DNA eno teyali amazima na bwenkanya? Ekyagireetereyo obutaba amazima na bwenkanya otandikira ku baganda b'omugenzi kwotandikira kuba kati bannange osobola okuwasa omukazi essaawa zino n'omuwasa omwaka oguwedde oba emyaka egiwedde bakuzaala eyo kabalo bawwa n'ofiira wano ku Kampala ne bakutwala eri kyogamba nze gw'obadde owasizza mba nkumanyi nnyo okusinga eri gye wazaalibwa kati lwaki mba nvayo okwogera bye siinaako buli bwe mba nga siina kindi mabega lwaki mba nvaayo okubeera nga njogera nti yaŋŋambako ayina abaana bwe bati simanyanga yakola bwe bati bw'oba ng'oyina be wazaala nga bali eyo ewammwe nga nze sibalabangako obuyinza obwogera nti baali bana yali tazaala mba mbujjawa kuba nkusanze oli muntu mukulu obadde mukulu ng'osobola okuzaala oba nange nonzaalamu oba ne sikuzaalira wewakolera okunzaalamu kitegeeza n'abalala wali osobola bazaalamu oyinza obanga be wazaalayo be simanyi kati ate muganda w'omugenzi ave ntono omwana yali waffe nti si waffe nti teyali wuwe teyamundaga yali agala mulagora olukalala lw'abaana bonna baayina asanyuke amugee nti mwami weebale kuzaala weebale kukola kimwami ki ekyakikola ani asobola okikola n'awasa omukazi n'amuganzi gwolaba nazaala gindi nina omukazi bw'ati era bwakuyamba ennyo akugambako kitono. So bw'oba kakiwawo oyo omukyala abeere n'omutima gw'ekizadde wadde teyazaalira taata naye abeere n'omutima gwaki gw'ekizadde bambi alumirirwe alabe abantu bali mu kwawula yawulamu naye kimukwateko nti ng'omwana owuwe kati gwazadde bw'anaatambuliramu eyo embeera ddala eneeba nga ntuufu gy'alina okutambuliramu ejja musanyusa ejja kuba emusanyusa eyo embeera gy'ali mu kutuyisaamu ye kati naawe owuwa omuzadde singa bukya ku makya oyo omusajja gw'omuzaddemu n'afa naawe ne bamukugobesa bannaye ebintu by'ensi bino bizibu kyenkola munnange saagala bakinkole naye wano byokola bigenda ne birumba abazzukulu nga wano mwafadde abazzukulu bammwe ne basasulira abeere n'omutima gw'ekizadde bambi atuleke nze ng'omukazi omukulu sirina kyenoonya lwaki nvuddeyo kati nti ebyobugagga weebiri bali mu kutunda bagabana ng'ate bagamba tebikyaliwo b'omusango wakola gwa butajja ku DNA eri eyasooka saaliwo ebushenyi ey'okubiri eno saali na ssente ate ne bwe nandize kati ekikye nandiriziyiza kyoba omanye yandikomyewo nga nange empandudde batusosola batulaba bbule n'abantu abasinga otulabisa bbule abagula ebintu bya muzeeyi tebaagala kubisesema naye ye mukama ajja kubasasula ensi eno egunjuza muliro saawa zino oyinza butasasulira kiba ekyo naye omuzzukulu n'akisasulira nze nkugambye njagala okubamu akafaananyi nga naawe omwana omuzadde ng'okimanyi nti omuzadde mwoyo naye ne bamwegaana kiruma ne bamwegaana n'omukyayisa ne bamukyayisa ne baganda be bonna
So bino byonna ebyogerwa ku taatawo ebyamukolebwako ebyaki kikyodaawo n'owulira nga kikaabya amaziga. Ekyasinga okunkaabya amaziga kwe kuba nti bamuswaza ne bamugjayo ne batatuukiriza kyali kyabaleetera kumugjayo ne bamuswazaswaza bwe bati emyaka gye yali amazeeyo kale baali mulese ne basigala nga bakakasa ensi nti bano abaana beebo ne bibeera byampaka kale naye ate ne batamugjayo naye kumuswaza anti bamugjayo era ekigendererwa ne kirabika ng'abaana alina bana. Kati ekyalabika kyeki kati kyogamba ate kati taata nende ne basenga abalala bagamba nti abaana basukkamu baana bangi gwowakanira wa balina bye bagenda okutuwa bo be balina batukuŋŋaanya balina bye bagenda okutuwa kati ate gwoba owakanirawo ekisinga okunnumira ddala kyekyo ekirala kumwogerako byataakola nti yali ali abantu nga ddi ye nga tebaamulya ekyalo kyalimu tebaamusangayo mwabakunja muneetebeerya nange neewuunya ne batuuka omwogerako nga bwe yafa siriimu bw'ogamba nti omuntu yafa siriimu oba n'ogamba nze bankebera nga yamulina nga nze simulina ebbanga lye yamala naawe okakasa wali tomulina okakasa wali tomulina ebbanga lye yamala naawe tegeeza yali alimba ebbanga lye yamala naawe gwe tewamulina oba gwe wamuleeta oyinza n'okuba nga gwe wamuleeta siriimu bwe tudda mu nnyimba muzeyize yakuba bannaaye ayina mukazi gwe yalaba naye ennaku ayina omukazi eyamubonyaabonya kozi kali akayimba ki waliwo akayimba ke yayimba ak'abakazi banange mumpe ku magezi nderetereterete omukazi amenya omukazi amenya ali ku famire kati ate oli ku famire omuntu akaabira omukazi amenya tazaala ali ku famire awakulamu embuto bw'asuula ate gwe otugamba bali bana nga mutubaleemu amagezi mutubaleemu amagezi bw'oyogera wano eno kino ekibuuzo n'okikuba ansa n'ogijjawo ne bakugamba yayimba ku baana bana abaana bana be yayimbako kati yali ayagala kuba kati nze mba muto wa Swazi yandinyimbyeko nga nze sinazaalibwa yali badde annyimbako nga nze sinazaalibwa kati lwaki batusiriwaza oba yanditudde olunaku lwe yali agenda okufa nagamu nti kampandiika olupapula luno lwonna nteekeko abaana oba mpandiika oluyimba lwonna mbayimbeko lumu Caroline Nagawa Swazi bannange yako ne Dube ate ne Nagawa wabula baleme kutusiriwaza bye baali abaabirya ebirala ebikyaliwo abaagala era babirye tewali muntu ali ku bbeere mbu tagenda kukola ensi bw'eneemukwatibwa ekise neebatira eneemuyamba bw'eneeba tekwatiddwa kisa naye ajja kukola yeebeezeewo wabula tetulina bye twagala ffe twagala kubanga tuli wamu nga tetwewasizzaamu nga tetwefumbiddwamu nga sizadde mwana najja n'awasa omwana wa siteera obitegeera kuba kati abo abantu abagezaako kubeera balinga abatalina baganda balinga abatali baganda ate baganda olwaki mu kika bateekako ebintu by'okumanyagana muleme kwewasanganamu muleme kwewasanganamu kati gwe omuganda woyimirira awo nga weeddiranga binnamba oli wankima ate n'omanya nti omusaayi gw'oli kwawukanya guli gumu oba otege tobeera mutemu kennyini kale bassebo ne mannyabo ebigambo byebyo nga tumaliriza bubaka ki bw'olina eri bannayuganda bannange obubaka bwe akatalekeka nkyali mu Kampala muno nga sinaba kuzuula bakika kyange baganda bange sijja kuweweera
nga ne bwe naaba mbazudde omutima gwandingambye nti nsigale eno nabo ndowooza kuba mba misinga ebbanga lyemaze zikoze eki akatale k'ekkansa nsaba ku mulimu yenna omuntu ayinayo omulimu agumpe asobola okunyamba kyanyambyeko anyambe. Kale bassebo ne bannyabo nyiiza obutasukka kaawo ebigambo biwulidde byebyo sirina nnyo kingi kyakwogera oba kyakugattako naye nga mbeere bulungi weraba.